Katonda gwe mwasinza naffe tumusinzenga ekkubo lye mwakwata naffe tulikwatenga tukkiriza kwe mwanyweza naffe tukunywezenga. Nga twetegekera olunaku lw'abajulizi olubaawo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga buli mwaka. Weetaaga okumanya bino kuba nabyo bikulu. Olunaku olw'eggulo twakomye nga tukulaze abajulizi abasooka okuttibwa era nga bano baafiira mu kifo ekimanyiddwa nga Mpimeerebera mu bitundu by'e Busega era nga wano kati we twogerera wazimbibwawo ekkanisa emanyiddwa nga Uganda Martyrs Church e Busega. Nga tukyali ku bajulizi abasatu okuli Mako Kakumba, Yusufu Lugalama ne Noah Seranga, bano obadde okimanyi nti baatema obutemwanga nte. Kiyinza okuba nga kyawukako n'ab'e Namugonga abaayokebwa naye bano bayinza okuba baatemwatemwa ne basuulibwa busuulibwa wano nga tewali kuziikibwa kwonna. Olwo ensegazo eza Kabaka ne ziryoka zikola omulimu gwazo. Newankubadde nga bano baatema obutemwanga bisolo, baafa bamativu anti basajja Mukaajanga ekyasinga okumunyiiza nti bano baagaana okuva mu Mukama Katonda waabwe. Bakulemberwamu Mukaajanga yabawaliriza okwegaana eddiini naye ne kitasoboka, bo ne balemera ekyokukkiriza Mukama waffe olw'ebigambo ebitono bye baali baakayigako. Kale ne balemererwa bwe batyo okubanga baweereza obwakabaka naye nga bakkiriza nti obwakabaka buli bumu obw'omuggulu, nti bino eby'oku nsi bikola ki bisigala. David Sepuya naye era ayongera okutunnyonnyola nti kati ekifo kino kyafuukira ddala ekifo ekyokulamaga era nga buli nnaku z'omwezi 31 omwezi ogw'olubereberye buli mwaka abantu bajjawo era ne bakirambula. Abantu bajja okulamaga wano naddala mu mwezi ogwo ogusooka era tubeera n'okubajjukira buli nga 31 omwezi ogwa January nga tujjukira nti abantu bano okwongera okunyweza okukkiriza kwaffe kuba bo bafuuka bakyakulabirako gye tuli mu kukkiriza kwaffe okw'Ekikristaayo. Wabula ate ekintu ekirala ky'osaanidde okuba nga omanya waliwo n'omujulizi omulala ono naye ng'asuubira okuba nga yawummuzibwa mu kifo kino. Olw'okuba nti yawaayo omuwendo mungi kulaba nga ekkanisa eno eyimirirawo era abasinga bagiyita ekkanisa ya Ddungu oba ekkanisa ya Kyapambalaasi, kyava yasalawo naye bw'aliba obudde nga Mukama amuyise awummuzibwe wano awamu n'omukyala. Awo nno we tufundikidde emboozi yaffe ey'olunaku olwaleero, kyokka ate olunaku olw'enkya lindirira ebyafaayo by'abajulizi ssaako n'emboozi endala. Kyangu tulamaga FMB wano ku B24 TV anti era tukyusa embeera. Lindirira emboozi endala ekwata ku bajulizi buli lunaku wano mu mawulire gaffe EMITWE 10.